Omusamize akwatibwa oluvannyuma lw'okukabasanya abaana aguddwako emisango egiwera omulino ogw'okubasiiga akawuka akaleeta mukenenya. Njagala okwaniriza ku mawulire agataliiko nfuufu. Nze Ismail Nsubuga agwa kusomera akawungeezi kano. Nina mulungi Mebo, katusooke tulabe ebikulu ebikulembedde agaleero ate oluvannyuma ogalaba mu bujjuvu. Ow'abakazi omusanvu afudde n'aleka ekiraamo ekikambwe bamuziise mu ssanduuko ya kyuma. Kusinga kyabadde alajjana ng'atya okuggyayo omubiri gwe munda. Era kale omukazi bagwe yasibisizza ng'amulumiriza okubba mmotoka ayimbuddwa. Mmotoka yali yagimpa kuba yali ankubanga ebbanga lyonna nangabira ekirabo kya mmotoka era njivugidde emyaka 4. Abaana 6 bafiiridde mu muliro ogukutte ennyumba. Okulamaga kw'omwaka 2024 ab'essaza ly'e Nebbi abanaakulemberamu ku bakatuliki basimbudde. Nyongera okwaniriza ku Bukedde TV1 ku mawulire agataliiko nfuufu ag'akawungeezi kano tugatandise ne Ssemako w'abakazi omusanvu alese ekiraamo mwatadde obukwakulizo obukambwe obutiisiza abatuuze. Ono yeekolera essanduuko ey'ebyuma era ng'aziikiddwa mu bwaguuga bw'entaana. Abatuuze ku kyalo Katoze Central District y'e Mukono bawuniikiridde Ssemako w'abakazi musanvu nga Fred Mubiru abadde atemera mu gy'obukulu 45 bw'afudde ng'aleka ekiraamo ekikambwe mwe yateeka obukwakulizo. Nzo yeekolera keesi eyo gye mulabye era n'alama nga mwayagala bamuziike. Yatunnyonnyola keesi yetu gye gimuteekamu wali baafudde n'atulambika engeri gye tulimu gye bali mugalamizaamu. Badde agambye tumuziike ne kufulu. N'ekyokubiri kufulu ne tugamba nti kufulu embyozi tekamutakanaamu. Ono yaleka yeekoledde essanduuko mwaliziikibwa nga ya kyuma nga giteekako n'amadirisa ng'ezitowa obuzito obusaba mu kilo 5. Baana ye yagyekolera mukula gy'ayagala bamuziikemu. Ekiraamo omusiddwa obukwakulizo buno kireeteddwa kansala Debora Nakazi akikwasa Salongo Musiru banga wamala w'olujja akisomera abataka kyokka muzeeyi n'asaba kansala yaba akisoma. Era n'agamba nti omukulu w'ekika ali busoma mu maaso g'abangi. Mu kiraamo kino omugenzi asoose kwebaza abakyala be abamujjanjabye neyeetondera bonna be yasobya. Neetondera buli omu gwe nanyiiza oba gwe nasobya ansonyiwe. Tukawazeewo akasiriikiriro ke bagamba akalwanya eminya. Omu ku bamulekwa bw'ataateereddwa mu kiraamo ng'ono akaabye olwakyayisa kitaawe okumwerabira okumuteeka mu kiraamo ng'ena abakungubazi bamukumaakuma. Agambye nti anaabatawulidde linnya lye avangayo mangu ng'ab'ekika batudde mu maaso g'ekika ky'abantu bonna. Omugenzi yateekawo n'akakwakulizo okuli okumusitulira mu keesi eno okutuuka ku kijja w'anaaziikibwa nga tewummuziddwa ku ttaka era nga bwe najjiwummuza mu ntaana e Magombe. Bagenda mutwaliriza mu mikono yagaana emmotoka. Kinneewuunyisa nnyo kubanga kirabika kintu kyabwe kiri mu famire. Kitegerekese nga n'ebinaakozesebwa ku ntaana byonna yalese abiguze okuli amabaati ssaako n'ebyuma ebinaawanirira ssanduuko ereme ekkona ku ttaka mu ntaana era nga eguze ne kufulu ez'okumusibira mu ntaana. Nagula ne buli kimu kike yakyegulira mu mukono gye. Kati ye kyova olaba yagyekozeseza akyali mulamu. Abantu omumadina b'oluganda obukwakulizo buno bwe basusseeko era nga bakulembeddwa mu Kibi John jjajjawo omugenzi atemera mu gy'obukulu 8 bannyonnyodde ssanduuko eno eyokebwa emyaka 2 emabega ng'esiigiddwa langi emmyufu kubanga jjajja ekibiina omugenzi kyabadde awagira. Bagamba nti ekiraamo ky'omugenzi kibayingidde mu nsawo ng'obwaguuga bwa ssanduuko babadde balina okubusibira obwaguuga bw'entaana. Entaana nagenze ne bannange bano ne basima entaana eyo kikyabago entaana nga zi enyigiriza mu nsawo.
mu kiraamo kino abaana abalenzi tebalina buyinza ku byobugagga by'omugenzi nga n'omusika yalamira muwala namyalo ya Lesi ng'ono ali Dubai ku kyeyo. Musika wange wennoze ya namyalo ya Lesi ow'omukyala wennawasa embaga. Owoolojja mu ssaasa by'abatuuze n'abafamire okubeera bakakamu nti kubanga mu Buganda omwana omuwala tasikira musajja. N'abasika be kubanga tujja kuddayo muwala oli tumuteeke ku ntebe tikiriyo. Wabula abaddewo ensiitaano nga basitula ssanduuke n'ekyuma wakati munnawungi w'omuntu era bakirako okusitula yavaayo omulala n'asitula okutuusa ne bagituusiza ku ntaana obwaguuga. Mu kusaayo ssanduuke sigadde mu ntaana nga yeewuuba nga tekonye ku ttaka nga n'abakungubazi bavudde balojja obunene bw'ekyuma kye bakoze mu ssanduuke. David Msika Lyankolo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Olaba amawulire gataliiko nfuufu. Kkooti e Masaka eyimbudde Mukoomugagga avunaanibwa emisango gy'okubba emmotoka yabba. Egguliro lino twali kulaze olunaku olw'eggulo ku mawulire agataliiko nfuufu ng'abooluganda lw'omukazi ono bagumbye ku kkooti oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti yabadde tayinza kuyimbulwa olw'omulamuzi aguli mitambo okubeera nga yatambulamu najja eno e Kampala. Weni Namulunga yakiriziddwa omulamuzi Philip Nziru wa kkooti y'ente Masaka okweyimirwa akakalu kazindi za bukadde 20 zali zabuliwo ku misango egy'okubba emmotoka ekika kya Primo namba UBG 184 gye buvunaanibwa bba Ronnie Senkumba. Kiri lunaku olugula abooluganda lw'okutegeezebwa ng'ono bwe yabadde tayinza kuyimbulwa kubanga omulamuzi aguli mitambo yabadde Kampala ng'alina okudda ku Lwokuna olwa wiiki ejja abooluganda kye bawakanyiza era bati ne bagoba ku kkooti. Beeyi baganye okugimuwa era addeyo mbwata kumukuna obubwenkanya. Namulunga mu kkooti ne badde kubyeko obugula aleeteddwa Mutonto. Alexander Lode pulida wa Namulunga asabye kkooti ekkirize omuntu ayimbulwe kakalu Kayunga agamba nti abadde mulwadde ate nga alina ebbujiri emyaka 3 lyalina okulabirira nga n'abazadde abazze okumuyimirira bantu bavunaanyizibwa. Okusaba kuno omwa bwa gavumenti Michael wekusita kusimbidde kkuli kyokka n'asaba kakulizo okusola akalo ka kkooti mu mpeke ekintu pulida Lule kyaganye ng'agamba nti omuntu we talina ssente. Omulamuzi Nzowera akkiriza n'ayimbula Namulunga obukadde 2 ez'obutaliiwo n'amulagira okudda mu kkooti nga kupita omwezi ogujja wabula nga ye Senkumba talabiseeko mu kkooti. Oluvannyuma lw'okuyimbula Namulunga wakati mu kulukusa amaziga ategeeza ng'emmotoka emuvunaano bwe yamuweebwa ba Senkumba oluvannyuma lw'okumukuba ng'akabonero akumusaba ekisonyiwo. Emmotoka yali yagimpa kuba yali ankubanga ebbanga lyonna emyaka 8 gye mmaze naye ng'ankuba nga buli lwe ngenda mu famire n'ab'emikwano bakanya kimutukkanya. Agaseeko nti ebbanga ery'emyaka 8 lyamaze maka ga Senkumba tafunanko kusanyuka okusobola n'obayo natandika obulamu kakati ye bunyabba kyamulanga. Emmotoka ne bagisigaza ate oluvannyuma ne bagimuwa ate mmanjawo ng'era bannoonya seemwayi simanyi baani bannoonya munabba emmotoka kyokka emmotoka omusajja yagirina. Ono alumiza bba okumutulugunya ng'akozesa ebitongole by'okwerinda nga lulwagezaako okubira enduulo gye bitafuna kuyambibwa bwati nasa ebitongole bilwanirira eddembe ly'abakyala okuyingira mu nsonga ze afune obwenkanya. Yagamba agenda kungulirira buli wamu ku poliisi yagulirira ne sitafuna bwenkanya nenzija mu kkooti era n'obwenkanya bukyaganya nteekaga emisango bannange njagala byamu. Abooluganda Namulunga akulembedwa mukulu we Maureen Balukuna nga tebakyewuunya Senkumba okuva eneegana okusibisa mukyala we n'akalamira nti kikafuuwe omuntu waabwe okudda maka ge. Mukwano oli abeera mu kasiisira ng'alina emirembe Wini emirembe wuwo gyamubula gwe kennyini n'omanya nti Wini omwagala notakozesa mukisa kumulaga nti omukyala omwagala. Anaze ku mulundi guno kkooti okukwata ensonga zino mu bulambulukufu bwati Namulunga asobole okufuna ku bwerero. Twagala tufune obwenkanya. Okusooka kwa byonna tulinayo fayiro ezikyatambula. Tetuzze kuba kitongole kyonna. Twagala bwenkanya. Omwogezi wa poliisi Mutuli Masaka twakasirye bw'atuukidde ategeeza nga Senkumba bwe yatwala omusango poliisi nga avunana mukyala we Namulunga okujingira ebiwandiiko by'emmotoka yali yamuwa okuvuga mu kyokka oluvannyuma n'emuddizibwa wadde ng'omusango tegwaggalibwawo. Omusango gwasigala gugenda mu maaso era fayiro baagisanctioninga
ey'emisango gino kale kiyinza okukakkanya oba okugyawo omusango guno okuba nti yaloopa bw'atyo agenze maaso n'abeera ng'ajjayo emisango egyo. Senkuba tuzzeemu okumunoonya ku simu ng'aganya okuba ku kyebigera nategeeza ng'ensonga bwe ziri mu kooti. Ensonga z'omu kooti kyala zoogerako nnyo waawe naayogeramu yaddalindaza kifuba kikooti kiyekatangaza. Yona Nanyemo yakusakidde guli okulaba ku EDTV. Ebyo nga bikyali bityo abaana 6 nga banjwemu bafiiridde mu nabbambula w'omuliro akutta amaka gaabwe mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Bano kitegeerekese nti bannansi ba South Sudan era babaddewo n'ennyaabwe nga ye abatuuze bamutaasizza n'ebisago eby'amaanyi. Abatuuze b'e Namulanda bakeeredde mu ntiisa olulala abaana 6 bannansi ba South Sudan okufiira mu nabbambula omuliro bwakutta amaka bwe babadde mu kiro ku 7 n'ekitondo nga beebase kiteebereza okuba nti gwavudde mu masannyalaze. Okusinda ku batuuze bannaabwe ate bava okulaba omupiira ebibala by'omuliro guno ne badduka okutaasa ne basobodde okutaasa ku maama w'abaana bano Njabandi William nga y'ekitebe bakiyita William tiyabadde waka. Maama waabwe gwe twayisiza mu kituli kino Mrs. Bakita William wali waddewo olujjaawo n'omukanga mungi. Omulimu gwamaze okuzikisa n'abapoliisi ba Fire Brigade neonsinga waali ne tuyingira munda ne tusanga abaana 6 tetwasobodde kuwonyaako n'omu. Babaddewo obuto 4 n'abakulu 2. So it can pain me as a South Sudanese son. It's a very painful thing. Abaana bafudde kuliko Jock William wa P4 Ekino William Teki Jock William n'abalala bakansala b'ekitundu okuli Joseph Semogero okuva Namulanda ne Sulaiti Masudi bategeeza nti bakubye wala okufiirwa abaana 6 omulundi gumu. Kyatukoze bubi nnyo ng'abakulembeze b'ekitundu naye ate era tweyongera okwebaza abatuuze abaliraanyeewo wamu n'abantu bonna abasobodde okujja otuyambako mu mbeera eyo. Okuva okufuna amawulire gano bakubidde poliisi etuuse okutaasa embeera bagambye nti maama w'abaana bano bamuyisiza mu kituli kye bakugye mu ddirisa naye ekizibu abadde tamanyi lulimi lwe bategeera. Abwe yabadde tamanyi Luganda na Luzungu kujjako oluvannyuma twayambiddwa banne aba relatives baabwe abazze ne batuyamba kuba twasoose kutegeera nti wali abaana 3 nga tulaga engalo n'atugamba abaana abali mu nju bali 6. Meya w'e Kajansi Kayondo Ali Bashiri abudde abatuuze tuyayira abazimba balekewo amakubo agasobola okuyisa emmotoka ezikiriza omuliro singa wagwawo obuzibu. N'ekirala bw'obanga ozimba ennyumba beera nga ospacinga okuva ku nnyumba enki endala okulaba nti bino ebimu tusobola obikola ki obyewala. Abudde ne kukusa ebyuma by'amasannyalaze kuba oluusi bireeta obuzibu. Abazadde mbakubira omulanga muleke kulekera baana bintu by'amasannyalaze. Emiramu gy'abaana gitwalira mu ddwaliro okwekebejjibwa n'ennyaabwe n'atwalira mu ddwaliro gy'ali okufuna obujjanjabi. Omuwagizi wa poliisi mu Kapitolian Patrick Onyankasiza ng'abaana 6 bafiiridde mu muliro. Abaana 6 nga bonna bali wakati wa myaka 2 ne 16 bonna bafiiridde ku muliro. Okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa poliisi omuliro guno gwavudde ku biniki yalekeddwa mu masannyalaze nga yebwatuse nekwata omuliro olwo ne kusaasanira enju yonna. Kati kirabika beerabidde biniki eno ku socket ate amazzi ne katokota paka okusirira naye abakugu baffe bakyali kusiina okukakasa kiki kyekituufu. Godfrey Sempija yakusakidde guli nkulaba ku EDTV. Kigambo kya nnaku nnyo tubasaasidde nnyo bannaffe ne tusaaba emyoyo gy'abagenzi Omukama agiramuze ekisa. Bwe tweyongerayo omukulembeze w'eggwanga lino Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atuuse Nairobi mulirwano wano mu ggwanga ery'e Kenya ku bugenyi bwatandise nga yayitiddwa mukulu munne President William Ruto. Ababiri bano bakwogerezeganya ku nsonga nnyingi ezikwata ku mawanga gombi. President Yoweri Museveni azembudde okugenda mu kibuga Nairobi eky'e Kenya ku bugenyi obutongole yayitiddwa President munne William Ruto.
kwa kisawe cha Jomo Kenyatta Nairobi nizwa Dr. Musalia Mudavadi omwandisi wa cabinet omukolo yeranga minisita w'ensonga ez'ebweru Kenya. Kudala Uganda kubaddeko amyuka sa minisita asooka minisita w'ensonga ez'obuvanjuba Africa Rebecca Kadaga ku bugenyi buno President Museveni agenda kuliziganya ne Kamujaza William Ruto sakuna ku gavumenti ya Kenya ku nsonga ezitali zimu muno mulimu y'obusobozi ebyobutebenkevu n'enkolagana ya Mwanga Gombe. Ate abalamazi okuva mu ssaza ly'e Nebbi abagenda okulemberamu ebikujjuko eby'omwaka guno ku kigwa ky'Abakristaayo e Namugongo basimbudde okwolekera e Namugongo. Bano basubirwa okutuuka nga 28 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Okubasimbula kukoleddwa omusumba w'essaza eryo erya Nebbi era Ssaabasumba omulonde ow'eggulu Raphael Wokorach. Ekibinja ky'abalamazi 724 okuva mu ssaza ly'e Nebbi basimbudde okwolekera e Namugongo bakulemberemu enteekateeka ez'okulamaga okw'omwaka guno. Basoose mu kusaba okukulembeddwa omusumba w'essaza ery'e Nebbi Raphael Wokorach ku kigo ky'e Narodo e Nebbi Municipality. Me and my household, we shall serve God. Olumaliriza ne basimbula ng'omulamazi asinga obukulu ye Kasila Kibo okuva e Pakuachi ng'ono wa myaka 82. Father Walter Wokorach nga yavunaanyizibwa ku by'abavubuka ne byategeezezza nti bajja kubaako ebifo we bayimirira. Ssentebe wa EOC y'okutaano Nebbi Urombi Emmanuel agambye nti abatambudde bagenda kukyusiza ddala obulamu bw'abalala bebalese mabega. Abalamazi abasimbudde balaze obumalirivu obw'okutuuka e Namugongo. Robert Abak RDC w'Enebbi ategeezezza nti banywezeza ebyokwerinda okulaba nga tebataataaganyizibwa mu kkubo. Abalamazi bano basuubirwa okutuuka e Namugongo nga 28 omwezi guno olwo bakulemberemu ebijaguzo eby'abajulisi ba Uganda ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja. Opio John Paul yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Byonna tujja kuba tubikutuusaako mpolampola ku mikutu gyaffe egya Vision Group. Kampumulemu katono agataliiko nfufu gakyagenda maaso nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Omusamize yasobya ku baana be n'abalwazi asimbiddwa mu kkooti n'atuuyana. Mu gataliko nfufu amalala abakulembeze b'Elango banjulidde Vision Group. Omukulembeze waabwe ow'ennono omujja nga ye One Nyachi Engineer Dr. Mike Moses Odong ng'ono bateekateeka okumutuuza mu mwezi ogw'e11 omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Basinkanye akulira Vision Group Don Innocent Wanyama ne bamusaba okusoosowaza emikolo gy'amatikira naddala nga yeeyambisa emikutu gya Vision Group gyonna. Abakulembeze ebitundu bya Lango bayanjudde enteekateeka ez'okutuuza omukulembeze waabwe ow'ennono omujja Wonyansi Engineer Dr. Michael Moses Odong ku mikolo egigenda okubeerawo mu mwezi ogw'e11 omwaka guno. Bajaddeko wano ku kitebe kya Vision Group ne banjulira Don Innocent Wanyama akulira kampuni eno enteekateeka zonna nga bwe zigenda okutambula. Akulembeddwamu Den Samson Obua nampala wa gavumenti era nga ye ssente w'olukiiko oluteesiteesi olw'emikolo egy'amatikira. Abalala bawerekeddeko babaka ba palamenti abaveerango okuli Judith Alieku omubaka omukyalo w'Ekkole, Dr. Agnes Apeya omubaka omukyalo wa Molata ne Maxwell Akola ow'essaza lya Malozi nga basimye Vision Group ne batusaba okutambulira wamu nabo mu nteekateeka zonna ez'emikolo ate n'okumanyisa ensi ebikwata ku Lango. On the 2nd of November 2024 in Lira City, His Highness the Wonyachi elect
of Lango Cultural Foundation, will be enthroned as the leader of the Lango people. We wish to invite all the countrymen and women, all the well-wishers from far and wide, all the sons and daughters of Lango, within and without, first of all to support this enthronement, but also to come in big numbers to attend. Wanyama basuubiza nga buli kimu kijja okolebwa ku mikutu gyaffe gyonna n'abaako abakozi babiri babakwasizza mu kampuni okulondola enteekateeka zino ku luuyi olw'amawulire. Media company, we appreciate the place of culture and cultural institutions, and we've always been very supportive of them, and we intend to maintain the same position with His Highness and the Lango Cultural Institution. Wanyamagumiza obukulu bwa Vision Group okwatagana n'abakulembeze b'ennono okuzza empisa mu bavubuka mu kiseera kino ng'emize giwanisa amatanga. We understand the place of the cultural institutions and its importance in rooting our people and giving them focus, and for us that is very important. So we understand why we must work with institutions like yours to emphasize the values that we think are important for our African people, to bring the sense of harmony, brotherhood. I can commit to you that I know that especially now that we've been humbled and honored by your presence, that's a very strong message. We're going to work very closely with your institution to be able to advance what we believe are very valuable causes that you'll be seeking to do. Ye Dr. Odong alinza okutuuzibwa asabye Wanyama okuzzaawo olupapula lw'amawulire olwa Lupini olwafulumiranga mu lulimi olulango. We also want to thank through you in the staff you have been deploying for us in Lango, who have done incredible work. Our disappointment has been that Rupinj, as you said, I don't want to call it dead. I think it's resting, but you restore it, because the people at the grassroots, the very people at the grassroots, that's their primary source of printed news. Olupapula luno n'endala zaali zaggalwawo mu biseera bya COVID-19 kyokka nga Wanyama ategeeza nti obuzibu bukyali ku bbula lya nsimbi. Parliament has been supportive. It's just that the resources, as you know, are limited and there are so many competing priorities for government. So we understand. But for us, that was one of our key platforms in helping preserve our people's local dialects. And we really hope that sometime we can be able to revive some of these platforms. Dr. Odong asuubiza okulaakulanya ebitundu bya Lango mu ssuula empya ng'atta emikago egy'enjawulo. And our primary objective is to realize that bright future that beckons in the horizon. Barbara Kaija omukungaanya w'okuntiko wa kampuni ya Vision Group yeeyamye okusoosowaza ensonga za Lango. We shall honorable. We shall give it full coverage. Yes. We shall highlight it full coverage. Yes. Of course, we shall have a bit of it in tomorrow's paper. Okay. Then we are going to do a full feature the weekend. Freddy Kajubi yakusakidde eggulire no ku Rabkedde TV. Kooti MPG esomedde emisango 9 omusamize Swibe Mirundi nga 8 ku jo gyekuusa kukabasanya abaana beyeezaalira ate omulala gwa kukukusa mwana ow'obuwala. Kitegerekese nti abaana bano yabasiga n'akawuka akaleeta mukenenya. Omulamuzi Jane Francis Navuma kulira abalamuzi ba kooti y'eddaala erisooka MPG asomedde omusamize Swibe Mirundi emisango 9 nga 8 ku jo gyekuusa kukkira abaana b'ebwoya n'abakwakulako ekya Julayina nga kwatadde okubatiisatiisa. Omusamize ono yakwatiddwa wiiki ewedde abamu ku baana bazze akabasanya ebamuloopa mu bw'obuyinza nga bw'asusse obwannamunsuwa nga waliwo ne gwe yatikka olubuto kyokka era n'azza omusango n'alumugyamu. Nafuna olubuto n'angamba olubuto tugenda tuluggyemu. Mirundi alabise nga munakuwavu yeesimbye mu kaguli ka kooti ku ssaawa 8 n'ekitundu ez'olweggulo era bw'atyo n'asomera emisango egyo 9 era nga kooti ekakasizza nga bwe yasiiga abaana akawuka akaleeta mukenenya. Wakawasanya omwana omuto alina 10 n'omusiga akawuka ka siriimu
okusinziira ku mpaaba ya kkooti ob'oludda oluwaabi abaana 9 nga batemeddwa wakati w'emyaka 17 ne 11 bonna kitaabwe ono yabakira n'abatulugunya. Kkooti ono temukkiriza kubaako kyayogera nti kubanga omusango ogumuvunaanibwa gwa naggomola nga kkooti enkulu eyokka erina obuyinza okuguwulira. Bw'atyo omulamuzi amulagidde okusaba kweyimirirwa mu kkooti enkulu yokka era n'amusindika ku mmeera okutuusa nga ennaku z'omwezi 21 omwezi guno omwaka guno lw'anaakomezebwawo mu kkooti okwongera okuwulira ebikwata ku musango gwe. Wabweru wa kkooti ssaako ne munda ab'oluganda lwe babadde mu bungi era oluvannyuma lw'omulamuzi okumusindika ku alimanda batutegeezezza nga zino ziri empalana z'abakyala bajja abeeyambisa abaana baabwe okusobola okunyaga ebyobugagga bya mirundi ono. Naye byonna byonna bye bamugyetekako si bituufu. Mpalana ganda be basawo kati ekibasumbuwa byanfuna sikiwulirangako nti omusajja oyo asobola okukabasanya abaana be. Bamuwaayira mirundi bamukwatira ku kyalo Butamba Kayabwe ng'eno gye yazimba embuga y'emu yasinziiranga okukabasanya abaana bano era nga sabbiiti ewedde akulira abasawo b'ekinnansi Sofia Namutera amanyiddwa nga Mafiina yagendeyo n'abapoliisi okwongera okwaza embuga eyo gye yazuulira nti alina abaana 65 n'abakazi 7. Abaana 6 bonna baweerera. Embuga eyo yaggalwawo nga mu kiseera kino tewali muntu akkirizibwawo. Basooka tuyimirizeemu okujja mu mbuga eno baleme kuteekawo na bintu birala banaateekawo mpaka nga gavumenti enoonyereza n'ezuula nga tolina musango. Kati amyuka wa disitulikiti y'Empigi Hassan Kasibante awandiikidde akulira abakozi ku disitulikiti y'Empigi okulaba engeri gye bayambamu famire ya mirundi abasigadde awaka n'abaana basoba mu 5. Mpandiikidde kaawo ebbaluwa ne musaba 1 alagire commercial officer owa district anoonye project abakyala bano ze basobola oyingiramu kati eza gavumenti batandika okukola kubanga omwami waabwe akyaweerera ennemba n'emisango agenda tandika okuweerera ennemba n'emisango. Ne mugamba asindike education officer owa district. Abaana bano bangi tukakase nti basigadde ku ssomero newadde taata ali mu kuweerera ennemba n'emisango. Simon Sekidde yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Mu kitundu ky'agataliiko nfufu kino ekisembayo olunaku olw'eggulo waliwo akatambi akasaasaanye ku mikutu naddala emigattabantu nga kalimu omuvubuka akutte ejjambiya ng'atema munne era ng'alina n'ennyondo. Kitegeerekese nga akatambi kano baakakwatidde ku kkolero erissa obuwunga mu bitundu by'e Nateete erya Bashir Milling Investments era tukitegeddeko nti ab'ebyokwerinda omuvubuka ono bamaze ne bamukwata. Omuntu yalabikidde mu katambi akasaasaanye ku mikutu emigattabantu nga bamugalulidde ejjambiya n'ennyondo amaze n'azuuka ng'amannya ge Sandra lya Muhika omusuubuzi wa kasooli era nga byonna byamutuusibwako ku bbalaza ya wiiki eno ku kyuma kya buwunga ekya Bashir Milling Investment e Nateete nga byamutuusibwako omukozi ku kyuma ekyo nga wabikunyumiza ayinza okukuulamu omutima. Ono atotodde engeri ssente ze obukadde 8 ze yali abanja bwe zaali zitutte obulamu. Namanya ne bwana zitwala agenda kuntema kyeva muwumba wakiri kwate ejjambiya. Byonna byatandika omusajja ono agenze ku kyuma kino ekiro ne bamusasula ssente ze era bw'atyo n'azibala okukakasa obanga ziwera ngeno omukozi ono amusizza akasiiso ow'endali kasa omwekukumi. Ne tujjayo ebitabo ntandika ku balansinga Bashiri n'agenda kunampa miliyoni 8 nenyimirira kutandika okuzibala bwenti ak'emiliyoni 5 nenkamala nenkawumuza ku kawunta ye nentandikako emiliyoni 2. Anyumiza engeri ya Shafukiza bwe yayingiramu n'ekikutiya mwe yajja ejjambiya n'ennyondo n'abimugalulira nga bamulagira asole mangu wansi ssente ze yali abala. Nayingira wali natukuba omugongo natandika kwefulukuta kati wamala kwetereeza nkyabala miliyoni 2 kyava kyuka omulundi gumu bwati nawanika ejjambiya ono omukono okukuta ennyondo nagamba sula wansi ssente nezisula wansi.
agamba nti oluvannyuma lw'akiza maaso gw'olegezza ssente yafuna obuvumu n'amubambagatira nga wano yamukyusiza n'amutema omukono n'okumukompola ennyondo ku mutwe era nga yamusinza amaanyi bw'ato n'afubutuka. Bwe nazisula wansi naleeta ekigere kugenda okugira ne mulanga amaaso galinga ganvuddeko ne ngenda kukwata jambiya ne nkwata misi n'anfumita wano. Bwe yanfumita wano n'anyongera ekijambiya kya wano eriiso ne liziba ne nyigiriza ne nkwata ejjambiya. Bwe naba okukwata ejjambiya ne nsala kati bwe mukwenyoolaawo n'ankuba ennyondo eno ne nduuzinga control kati amaaso sikyalaba tandika kunoonya ennyondo. Bashir Ssekiwunga maneja w'ekyuma kino ne Oliver Natasha omu ku bakozi bakakasizza nga Kiza bw'abadde omukozi ku kyuma kino nga yakamalawo emyezi 4. Abadde amaze mu kampani emyezi 4 naye nga wadde akola mu factory 2 ng'akola bulungi emirimu gye naye wiiki emu emabega abadde ayagala okulera na ofiisi. Natanya okuba nga twete tulina gye tusobola kwedifendinga kuba yali alina ebisi ate nga atuggalidde. Oluvannyuma ennyo n'akwata mu nkutya gye yayingidde nayo mu ofiisi n'asikayo ennyondo n'ejjambiya. Twandibadde tugenda okudduukirira naye ebyuma biba bireekaana nnyo oba tosobola kuwulira sawuti eyo evaamu. Okusinziira ku Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu kampala Emiraano, omuyiggo gwa Kiza gutandise. Abavudde abakozesa bulijjo okumanya ebikwata ku bantu nga tebannawa mirimu. Oyinza okututuukirira tukukolera background check omanya oba yaliko mubbi oba teyaliko muntu. Kyokka ebyokwerinda bakoze omuyiggo Kiza ne bamukwatira ekyotera gy'abadde yeekukumye. Shamshadi Nalujja yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Najinda akubiriza abakyala okufaayo ennyo ku baana ab'obuwala okulaba nga babakuumira mu masomero era bamaleko emisomo gyabwe. Okwogera bino abadde agulawo tabamiruka w'abakyala mu Buganda ow'omulundi ogw'ekkumi ng'ayindidde mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo. Abakyala okuva amasaza ga Buganda gonna n'ebibiina ebirala ebigatta abakyala abasukka mu 15 bakuŋŋaanidde mu lubiri e Mengo okweta mutambiro kw'abakyala mu Buganda omulundi ogw'ekkumi. Tabamiruka yetoolodde ku mulamu ogamba nti abakyala bankizo mu nkulaakulana ejja namaddala. Yeetabiddwa minisita omumezi wa tekinologiya Joyce Nabuza Ssebuggwawo, abaka ba palamenti, abakyala b'enzikiza ez'enjawulo nga Maama Nnaabagereka yabadde omusomesa omukolo wateekeddwa emisomo egy'enjawulo egikwata ku byenkulaakulana, ebyenfuna aba URA n'ebitongole bya gavumenti ebitali bimu. Bw'osetinga sisitemu ya bizinesi yo kati oli wano kutabamiruka bizinesi ani agiyikola. Bw'oba ng'osabiriza bamaama tojja kubeera waddembe okukola buli kimu ky'oyagala. Basomeseza ebyotabanko mu maka n'abaana ebyenfuna era bakira. Buli musomesa ategeeza abakyala nti balina okusukiramu okutumbula ebyenfuna byabwe maka. Gavumenti ekwatira ku famire ezo mu palishi 10 nga buli palishi efuna miliyoni. Basanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo okuli Sitabu Wanatto ne Joanita Kawalya. Minisitiri w'ekikula ky'abantu n'obutonde bw'ensi Hajjati Maria Mukalubo Mayanja yeebaza Nnaabagereka olw'okuteekerateekera abakyala n'ategeeza bye bafunye mu tabamiruka ati amaze emyaka 10. Musomo Nnaabagereka gwawadde abakyala abakubiriza okulaba nti abaana baabwe abawala tebava masomero ate n'okufaayo ku balenzi. Lwaki abalenzi nabo tulina okubafaako era ekisaakaate kubadda nga tuyinza abalenzi n'abawala. Nnaabagereka abasabye n'okuleka emize. Gamba nti abaana kati ab'obuwala bangi mu primary basingayo obungi naye ate bwe tutuuka mu senior omuwendo ne gukendeera. Kitegeeza nti abaana baba bazadde babeefumbisa oba balekedde awo okusoma ku myaka emitono. Ekyo tukikwateko nnyo. Ku nsonga za tekinologiya Nnaabagereka ategeeza nti omukyala ow'omulembe guno alina okuyiga okwesa tekinologiya obulungi n'okukakasa nti ebakola ku mitimbagano tebikosa bwongo bw'abantu. Kola bubi obwongo bw'abantu nolwekyo olekerawo okukola ebintu ebirumya abantu abalala obwongo bwabwe kubanga kikola bubi kirowoozeeko naawe kubanga bakikoze
agula ekibengo omwandisi w'enkalakale minisitule y'ekikula ky'abantu asuubiza abakyala mu Buganda okuyambibwako gavumenti. Tukigenda kutambulira wamu olw'okulwamu zonna ezikunga abantu ba Buganda. Tamiruka Katikkiro Katikkiro Charles Peter Mayiga n'obubaka obukutira abakyala okukola ennyo n'okwongera omutindo ku ngeri bakolamu emirimu mu kifo ky'okwekwasa ensonga ezitali zimu. Abakyala okuleteekwa n'enamaddala eri bo bennyini n'eri eggwanga balina okukola byonna bye bakolanga bya mutindo. Katikkiro agambye twetaaga kuteekebwawo tamiruka abasajja ensonga z'abaana ab'obulenzi nazo zikolebweko. Nze ndowooza nti kirungi okukola tamanyuka w'abaami baddeyo baleme kwemanya ssajja. Abakyala bite mu Tamiruka basibye n'abagereka olw'okuteekateeka obulungi. Wamu n'okubanga abakyala nga tubegatta mu bitunigiriza ne tugeza eddoboozi ebyawamu. Nsanyusa nnyo okubeerako ne maama n'abagereka. Lydia Nakigule yakusakidde Gulino lwa Bukedde TV. Aba Petroleum Authority of Uganda olunaku olwaleero basimye kampuni ya Vision Group olw'okusoosowaza ensonga z'okusima amafuta mu mawulire gaffe naddala nga tuyita ku mikutu egy'enjawulo okumanyisa bannansi abangi mu kiseera kino nga bannakigwanyizi beesomye okusaasaanya amawulire ag'obulimba n'okusiiga Uganda enziro nga bwe twonoonye ennyo obutonde nga tusima amafuta. Bano bakyadde ku kitebe kyaffe wano ku Vision Group enkya ya leero mu kaweefube gwe baliko okunyweza enkolagana n'obwa Sseruganda. Ab'ekitongole ky'eggwanga ekirungamya emirimu gy'okusima amafuta ekya Petroleum Authority of Uganda bawobye ku olw'ekigere ku Office of Vision Group okutuusa okusimako buli omulimu amatendo okuleba emikutu gyaffe okumanyisa abantu ku nsonga ezikwata ku mafuta. Bakulembeddwa amakulu y'ebyamateeka mu kitongole kino ali Ssekataba nga byevumbi akafubo n'abakulira kampuni nakulembeddwamu agikulira Don Innocent Wanyama n'omukunganyi okunti ku Bob Kayija nga bayitiddemu eggwanga lituuse ku nsonga y'okuyigula amafuta agazuula mu bitundu eby'ebunyolo. Ssekataba ategeezezza nti basanze okusomozebwa kw'amaanyi olw'abantu ababunyisa obulimba okwetoolola ensi nga balaga nga Uganda bweyonoonye nnyo obutonde bw'ensi ng'esima amafuta n'okuzimba omudomo okugatambuza ekintu kye baagala okulwanyisa nga bayita mu mikutu egy'amawulire. Ng'obulimba bwe batambuza bagamba pipeline eriyita mu Lake Victoria wakati, pipeline yatta dda abantu miliyoni 4, yatta ebisolo ne twewuunya. Kakati kwe kukwatagana n'ebitongole nga New Vision n'ebirala nti tusobole okuwa amawulire amatuufu. Awadde bannansi essuubira okutuukiriza ekirooto eky'okutandika okusima amafuta gano mu mwaka ogujja nga bwe kyateekebwateekebwa. Era tulina essuubi nti 2025 we tunaatuukira mujja kuba nga mulaba ekituufu ekyokusima amafuta. Abapo bategeezza nga amakampuni ga kuno begasiddwa ennyo ku mwangi okulaba nga baganyulwa mu kusimibwa kw'amafuta. Tulina kampuni kati ezisukka mu 13 ez'Abannayuganda gye ziri zikola. Ebyo birabibwako. Mu kiseera kino bategeeza nga batadde essira mu kunyweza enkolagana n'ebitongole eby'enjawulo okuyambako okumanyisa bannansi ku mafuta. Tweyongera kati okukola partnerships ne ekitongole nga New Vision okubuulira eggwanga ensonga ezo zituuseewa. Wanyama basuubiza nti Vision Group yakwongera okutambuliramu n'ebitongole bya gavumenti ebiri ku mulimu ogw'okusima amafuta okusobola okumanyisa bannansi emiganyulo egiri mu nteekateeka eno. What you can take from us as a media company is that obviously you can count on our support for all the undertakings. We understand the critical nature of this particular resource to our economy, to our people's lives and everything. And you have our general support. Fred Kajobi yakusakidde Gulino ku Bukedde TV. Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robin Nabbanja akalaatidde abakulembeze ba zi district okukozesa obulungi ebyuma ebikola enguudo gavumenti byebawa kisobozese enkulaakulana okutojjera naddala mu bitundu byabwe eyo. Okwogera bino Nabbanja abadde asimbula tractor ezikola enguudo gavumenti zeewadde district 14 ng'omukolo ogubadde ku kitebe kya minisitule y'ebyemirimu wano mu Kampala.
Gavumenti yatandika okugabira disitulikiti zonna ebyuma ebiddaabiriza enguudo kyokka nga disitulikiti empya zibadde tezinnafuna byuma byazo era kibadde kyakusoomoozebwa gye ziri olw'obwetaavu obw'okuddaabiriza enguudo eziwerako ezaayonooneka olw'enkuba ebadde efudemba. Kati olwaleero gavumenti ng'eyita mu minisitule ey'ebyemirimu n'entambula eriko ttulakita eziwerera ddala 28 omuli ezirima n'ezo ezisenda zeewaddeyo eri disitulikiti empya 14 ng'omukolo ogw'okuzisimbula gubadde ku kitebe ekya minisitule y'ebyemirimu n'entambula mu Kampala. Gukoleddwa Ssaabaminisita Robin Nabbanja nga gwetabiddwako baminisita okuli ow'ebyentambula n'emirimu Gen. Edward Katumba Wamala, ababaka ba Paalamenti ba ssentebe ba disitulikiti gye zisindikiddwa, bakaawo ba RDC n'abakungu abalala. Disitulikiti eziganyiddwa mu nteekateeka eno kuliko Kalachi, Kaperabyong, Karenga, Kasanda, Kitagwenda, Kazo, Kwania, Kikuube, Madiyokolo, Nabilatu, Kurampala, Terego, Obongi ne Bugweri. Amyuka omuwandiisi wa gavumenti ez'ebitundu Sewante Kalifan ategeeza nti disitulikiti zino zibadde mu mbeera mbi naddala mu by'enguudo era nti ekikoleddwa kibawadde essuubi. This equipment which we are receiving today is not only going to maintain the community roads and the district roads, but it's going to maintain prosperity, it is going to maintain progress and maintain the transformation of this country. Gen. Katumba alambuludde ku byuma ebiweereddwayo nga bimazeewo obuwumbi 59 n'asuubiza nti n'ebibulayo bagenda kubikolako ng'ensimbi obuwumbi 31 ezibulayo bazibawadde. Tusuubira nezasigalayo biliyoni 3 oba 3 bajja zituwa ziri components endala zijje nga wheel loader, nga vibro-roller ne tippers 2 ne bowser y'amazzi. Ate bw'okalakata notessaako mwala munakunyiga oluguudo teruguma. Akaatiriza ng'ebyuma bino bwe biteereddwa mu tekinologiya agenda okuyamba okulondoola enkozesa yaabyo era alabudde abanaabityoboola. Zigenda kulimira Katumba luguudo lugenda ku projekiti ye zibeere ku nguudo. Oteeka mu test number ya equipment nekulaga weeri ku ssaawa eyo naki kyekola. Era kyonva mulaba nti bali ababadde bagezaako zikozesa obubi ng'abehoima n'abeekagadde basobodde zikwata. Ssaabaminisita Robin Nabbanja akalaatidde abakulembeze ba zi disitulikiti ezifunye ebyuma bino okubikozesa obulungi okulaba ng'obulamu bw'abantu naddala abalimi bukyuka. Tugezaako okulaba nga enguudo eza disitulikiti zonna zibanga nungi nnyo nkole bulungi yadde za ttaka naye nga abantu basobola okutwala ebirime byabwe mu katale, abaana bagenda ku masomero, abalwadde bagenda ku malwaliro n'abantu bafe aba bulijjo batambuza ebintu byabwe kinawadda. Abakulembeze okuva mu disitulikiti ez'enjawulo basimye gavumenti era ne basuubiza okubirondoola n'okubikozesa obulungi. Tugenda kufuukula nti tukola enguudo nga ziwerako ate era mu ssente ezibazigwanira twagala okubaza gavumenti. We are going to keep the status quo of having the best maram roads because we are now having the equipment. Abantu bafu abalimi, abantu bafu abalina makolero bagenda kuyita mu makuba malungi era kino kijja kuleetawo ssente n'abantu okwekulaakulanya. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Mugebyemizannyo ag'ekiro kya leero mu muzannyo gw'ebikonde leero tutunuulidde ebifudde kilabu ya Lukanga ey'enjawulo okutuuka okwefuga ebikonde kumpi kati okumala emyaka egisoba mu 20. Ku nkomerero y'omwezi oguwedde kilabu y'omuzannyo gw'ebikonde eya Lukanga Boxing Club yeddiza ekikopo eky'empaka z'eggwanga eza National Boxing Championship nga yamezeko BAP ne UPDF. Kilabu ya Lukanga yatandikibwawo omwaka ogwa 1992. Omwami Sam Lukanga ng'abasinga bamumanyi nga Doni Lukanga Ennajja Nankumbi. Bano okutendekebwa era bakolera mu kitundu kino ng'abazanyi batuuka mu kifo kino we batendekerwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo ng'oba oli awo kye kibayambye okwefuga empaka z'eggwanga emyaka egisoba mu 2. Maneja wa kilabu eno Daniel Musanja atubuulidde ekibayambye okutuuka ku buwanguzi buno. Omanyi buli kilabu etalina akademi kibira kitegeeza ebeera nnafu. Naye ffe tuyina academies ezisobola okuzimba emigigi emito era kyovula buli mwaka tubeera tukulaba champions.
tuyina Mutungo Boxing Academy, saawa eno tuyina Bukesa Boxing Academy. Kiraabu ya Lukanga ezeevangamu abazannyi b'ebikonde ab'amaanyi okutuuka n'okuwangulira Uganda emidaali ku ddaala ery'ensi yonna. Musanja atubuulidde engeri gye bateekateekamu abazannyi baabwe bwe baba bagenda mu mpaka ez'enjawulo. Oba wali owuliddeko kiraabu n'egamba gwe tomiitinga standard ya kiraabu yaffe. Lukanga Boxing Kiraabu eyaniriza buli omu kubanga buli omu afunira improvement y'omumuki mu kuzannya. Ng'ogyeko okuzannya omuzannyo guno ogw'ebikonde, kiraabu ya Lukanga era efaayo nnyo okulaba nga abazannyi baayo bonna beekuumira mu ssomero. Tusobodde okubasabira abaana bano basalizi mu masomero era abamu abasinga obungi basoma. Omanyi omwana w'abeera ku ssomero osobola omutwalirizaako nga tayonoonese. So ebikonde bino bibayambye abaana abasinga. Tugenda ne tubasabira basalizi nga kiraabu ne tusaba amasomero abaana ne bafuna we basomera. Abatendesi ba Lukanga okuli Warren Kanyike ne Edward Kyakuwa nabo boogedde ekibakuumidde waggulu. Nga bw'olaba wano bwe tutraininga sprint batuwa ku mazzi ne tubeera nga basobola okwongerako abaana kye bali. Naye nze nja kutuukira ku mulamwa bakoci ekifudde bakabyo ba Lukanga bakabyo babazanyi bakabyo tukolera wamu nga ttiimu. Kye tukola nga tunateetuka mu tournament tuyita academies zaffe zino ne bakola mu sparring ne tulonda ttiimu namba emu egenda okuvuganya ne tulonda ne namba bbiri ne tusobola otwala abaana abali ku mutindo omulungi nga bagesezeddwa. Abazannyi abazannyira mu kiraabu eno beenyumiriza mu mbeera gye bayitamu okulaba nga bafutiza bannaabwe bwe baba nga bagenze mu mpaka ez'enjawulo. Era mulimi ng'oli strong lwa nsonga ekitujjako abamu kubanga tuli bayala naye kati ene wa Lukanga buli bokisa abeera yakimanyi tewabanjala yonna ogenda mulimi ng'oli strong. Lukanga atuwa obudde n'atugoberera n'oba olwadde era akulondoola tukola training tukolera mu budde. Okuva mu mwaka ogwa 2019 ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde ekya Uganda Boxing Federation kizze nga kigabira abawanguzi b'empaka z'eggwanga eza National Boxing Championship pikipiki ng'ogasseeko piki gye bawangudde mu mpaka esembye e Lugogo. Kati bano bakawangula piki 4 nga batubuulidde engeri gye zibayambyemu. Transport allowance tusobola okufunayo okuva mu piki ezo era ffe twebaza New Federation okubeera nga yalowooza okulaba ng'ewa omuwanguzi piki eyo. Bw'otuuka ewa Lukanga etterekero ly'ebikopo bye bazze nga bawangula okuva mu mwaka ogwa 1992 lye likwaniriza. Kiriwo ekijjo ekyabawa essanyu ekyebyafaayo kyosobola ogamba nti kino kyo kyali kyamaanyi. National Open z'ebiseera ebyo ate zaali zookya. Bagamba nti ebikopo bino abazannyi abaliwo kati bwe babirabako kibayamba okwongera okukola ennyo. Basajja balaba ekinodeetinga kyakya open kino basajja balaba ekidonetinga kino si basajja balasa matimba Peter. Omutandisi wa kiraabu eno Sam Lukanga asambaza ebizze nga byogerwa ti abalamuzi mu mpaka ez'enjawulo balina engeri gye bayambamu abazannyi ba Lukanga okutuuka ku buwanguzi. Ffe tulwanira kuva mu makiraabu gaffe tugenda e Lugogo katulinga bw'ogamba nti otute bombas ey'amakiraabu gano obanga nibonogamba nti olonze crane nofuna mu KCC nofuna mu poliisi nofuna mu Villa nofuna mu Viper. Kati bano amaaso bagatadde nnyo mu kutegeka abazannyi abasobola okweyimirizaawo mu by'ensimbi nga ziva mu muzannyo guno ogw'ebikonde. Ate mu amasomero 3 gasiibuddwa olunaku olwaleero okwolekera eggwanga erya China okwetaba mu mpaka z'ensi yonna ez'omupiira ogw'ebigere ez'amasomero aga siniya ezigenda okubeera mu ggwanga eryo. Empaka z'ensi yonna ez'omupiira ogw'ebigere ez'amasomero ga siniya eza ISF Board Cup zitandika ku Lwakutonera wiiki eno zikomekezebwa nga 26 omwezi guno mu kibuga Dalian kya China. Empaka zino Uganda egenda kukiikirwa amasomero 3 okuli Bukedya Comprehensive, St. Mary's Kisubi ne Amos College nga yo ne sitemu y'abawala. Omukolo gusibula ttiimu gubadde ku Pakimonero Lugogo nga kukoleddwa ensombe z'ebyemizannyo Peter Ogwanga.
aba Bukedya Comprehensive bakozesa empaka zino okweteeka emizannyo gy'obuvanjuba bwa Africa egigenda okubeera e Bukedya omwezi ogw'omunaana. Twafuna omukisa guno ogenda e China okuzannya World Secondary Schools era nsuubira abalenzi bajja kuteekawo performance. Ekibinja mwe tuli si kyangu naye manya abalenzi bajja kuteekawo performance. Minisita Ogwanga ayongedde okulabula amasomero agakozesa abacuba mu mpaka nga zino. You will see the children who are going to play football with there. You will even be ashamed. I am telling you, fortunately you will see them. You're going to see, you will say, really, is this one? Those ones bring 15. Why? Because for them it's about developing talent. Amasomero agasooka mu 10 okuva mu nsi yonna agenda okuvuganya mu mpaka zino eza ISA Football World Cup ezigenda okubeera mu ggwanga lya China. 3, 2, 1, we are done. Bwete bwetambudde olunaku olwaleero wano nno sijja kubanga nsukawo okuleka okwebaza gwe munafe atambudde naffe mu gataliiko nfuufu ekiro kya leero nze Ismail Nsubuga. Wekumire ku mikutu gyaffe gyonna mbadde ne mulungi mebo kuweereza akawungeezi kano Katonda omulungi akutukuumire.